kumacha nagenda kulusa sanga 12:00 wenasanga ekisajja ekinkwata Mr. Sebunya simanyi obazaalisa wameka ngenda okuwulira omutumbuliri bwange ng'ambagatira omulundi gumu mu byo planning ekyokusiba maama kireke kati ebyo nga ffe abatabalina noga banzisenga mulina nanziba naye nga tukola ki obulamu buggwawo mu bulumo bw'ekitalo bwenvaamu envunyu n'ekivundo nga yemundaba SB4 nze mbadde nsalawo maama oba asibibwa asibibwe oba avunaanibwa mu mateeka avunaanibwe n'amaka gange gonna gange gano tobanjibwa kakati sebe bakubako ku bifaananyi olw'embeera gye ndimu nga si nnungi omukyala yali ayitawo n'asanga nga landiroodi atugobera nga atufulumya mu nnyumba kati naŋŋamba kikirwaki ne munnyonnyola mu mbeera gye nalimu nga era nali Amaziga nga nkaaba nambuza ogenda kukola atya abaana ne mugamba simanyi kye ŋŋenda bakula kuba ne taata wange mwennyini yafa ne taata waabwe yennyini yafa simanyi kye ŋŋenda kukola simanyi kiddako oba kusuula ku poliisi oba kusuula mu mikutu kangume nfe n'abaana bange Landiroodi yali agobera ki Landiroodi yali angobanga mmanja ssente ng'agamba sigenda kusobola musasula kuba sikola ate ne yandimusasudde yafa kati alwo agenda zibanjaani wali osula sayidi wa nali nsula wali waggulu mu kirumba okukigenda ku Muteesa Landiroodi n'angoba naŋŋamba muviire mu nnyumba y'essiza jjajjange awamu olina abaana bameka nina abaana 6 ne wano wetuzze tusanzewo batono alabaliwo anti kati ono yagamba okunsuza yaŋŋamba talina wagenda kunsuza nga naye ali mu luumu emu nga nina abaana abo 6 nfune abaana abamu wembaweeresa asobole okunnyambako okunsuza n'abamu kati abaana abamu nembaweeresa bono baweeresa nenfuna gwe nabawa kala agirandererako okola kirayika ekikubeezaawo kati sirina kyenkola kubanga ne woba ogenze wa muntu n'omugamba nti njagala kwoleza ku ngoye akugamba abaana tebasoma engoye weebali bazooza ne woba oyagala muntu wamulimira akugamba abaana weebali kati gwe wennakuwa omulimu ate bo bakole ki nembeeramu eyo embeera ey'okunyigirizibwa kati otubidde n'abaana 6 tubidde n'abaana 6 ng'asanga yatuwa ekyokulya asanga yatuyamba waliwo n'omukyala eyansanga nga bambi ndabika bubi nnyo nnyo nga n'omuviiri njagala gusala ate nga n'ezisala zennyini sizirina naŋŋamba nedda kanyina ebiviiri byange ebikadde kankusibe mwenna bannange mbeegayiridde nsaba kunnyamba maama Fiina nkulabye ng'oyamba abantu bangi naye nange nzija mbuzibu bw'oli mu mukwano nange nteekamu abo abamu b'oyamba nteeka ku baana bo maama Fiina nange ondabirire munnange nsobole okuza abaana bange maama Fiina nkwegayiridde na bonna munnaye nsaba munnyambe twakwataganidde wamu netubeera nga tukutuusaako obubaka buno era wamu wona netugattagatta netuwongeramu kaawo netuweza emitwalo 5 getugenda okukuwa neyanziza gyo neyanzege mwasuze twasuze wali ku bbalaza ku kabalaza netufulumiza ekiro essaawa nga 9 kuba we yatandikidde okutonnya yabafulumiza n'ebintu nga bwe tulya tugaye mufulume kati nze nenzijjayo bulangiti nembabikka ku kabalaza natugaba mufulume temumpunyiriza bbi wammwe lwaki bafulumiza ono yagenze n'apama ku buliri oba yalwadde olubuto simanyi n'apama kati ennyumba nebeera ng'ewunya natugaba mufulume bagobawo kati muzeeyo mu nnyumba bwagenze yalese waggule netuddayo tetumanyi oba wanaakoma bwana addamu n'atufulumya obulamu bwobule buti okuva twava wano
era obulamu tebukyukangako bwe butyo ye buli ssaawa abeera atufulumya mufulume waba agenze nga tuyingira wakomawo nga atamidde ate otuga mufulume waba akomewo nga tatamidde asobola otutulekamu. Okay, SB4 Media Tuggussa Enssonga tuzzeeyo Masaga ku ssaza emboozi y'omukyalo no mwagiraba emboozi yakwatako abantu bangi abamu ne badonetingayoku katono ke balina naye twabadde awo leero natukubirako nagamba nti bikaye yasuze wabweru ku kabalaza omuntu yabadde amusuza yamufubutudde ebyabaddewo byabaddewo naye ffe tekigenda tukulemwa kubeera nga tumwebaza olwokuba nga amusuzizza era nga akyamusuza tumuwa credit eyo lwakuba nti yatugamba nti olumu akyankalana nawonyamu ku mwenge yensonga kulwaki olumu akyankalana naye era ekitiibwa kyo tukimuddiza era okumwebaza kutumwebaza okubeera nga akusuza okitegeera. Kakati ebyo byo biwanvu emboozi yo twagisharinga abantu abamu bagamba nti kale singa afuna ekyokukola naye abamu waliwo yatuwaayo 2 waliwo yatuwaayo 5 waliwo yatuwaayo 1,000 kwegamba tetwasobola kudda mu budde naye leero tufunye ate bannaffe abatukwatiddeko ne tusobola nga tudda okubeera nga tukutaasa mu buzibu bw'olimu tetuleese kanene nnyo naye nga tuzza okutaasaako wonootandikira. Tulina mami waffe mami Faati wa Kiralion nno yasinzira Dubai eyo gyakolera emirimu gye shipping emaali okuva Dubai paka mu Uganda atwaddeyo 10,000 tugikuwe. Bannaye nga nsanyuse nnyo bannaye bamuneebalizaako nnyo bamuyita mami Faati. Bannaye mami Faati neeyanziza nnyo neeyanzeege. Oyo nno mulimu gwe okushipinga oba okusaabaza ebyamaguzi okuva mu ggwanga lya Dubai abasuubuzi mu mwettanire osobola okugenda n'osuubula emmali Dubai n'agikutikira n'ejja mu Uganda akozesa ennyonyi oba emmeeri ye gwe mulimu gwe atuwaddeyo 10,000 tugiwa omukyalo ono atandikirawo okuyiiya obulamu. Tulina gurupu yaffe eya SB4 Media WhatsApp gurupu yaffe ya SB4 Media twekuŋŋaanyiza ne tuleetayo 1,000 gibadde nga 35. Bannaye neeyanziza nnyo neeyanzeege bannaye Mukama abaddizeewo. Amiina. Era gurupu eyo ekulirwa manager waffe Ashalav yasinzira London eyo mulimu Madam Debola mulimu gurupu nene Mr Lawrence twakwataganidde wamu ne tubeera nga tukutuusaako obubaka buno era wamu wona ne tugattagatta ne tuwongeramu kaawo ne tuweza 5,000 ke tugenda okukuwa. Neeyanziza nnyo neeyanzeege. Nga zino sente tetugenda kubaza kuliza kulya sente zino tugenda kubanga tuzikuwa obeere ng'otandika okweyiiya. Bannaye tweyanza nnyo tweyanzeege SB4 bannaye Mukama akuba omukisa. Tulina kwebaza nze nga nti sinze nnyamba wabula abantu abali eyo be batudduukirira. Bannaye neeyanziza nnyo neeyanzeege bannaye mwebale kuba nakisa Mukama abawe nnyo kye musinga okwagala munzije mu mbeera gye mbadde mbanesera kuddamu kusula nange eggobaganyizibwa. Naye kati ogenda kikwasaganya otya? Ennyumba zino ziba mu ssente nga 5,000. Opangisaako ennyumba myezi ng'ena onootandikako ka bizinesi 2,000 kale nga 2 osigazamu 10 ly'okulyako. Esebe. Ku ssente ezo kuliko eza mami Faati 10,000 ya timu SB4 Media kale mami Faati ndaka 10,000 gyakuwadde ezisigadde zivudde mu timu SB4 Media ya WhatsApp group. Era twebaza ddala omukyala mami Faati ne twebaza timu SB4 Media mulimu manager Asharaf from London tubiramu ne timu yonna tweyanziza nnyo waliwo n'abacontributinga yatuwaayo 5 yatuwaayo 1,000 kwasaganya kwera katuwezezza ezo ssente giri 5,000 katusente tugenda zikuma bulungi katusente zigenda kukuyamba. Neeyanziza nnyo sebo neeyanzeege mami Faati n'abalala bonna banneebalize nnyo Kama abawo omukisa. Amiina. Kati ogenda planning otya? Ngenda kunoonyaako ennyumba. Nawe gayire kubaina ino n'okufuna ennyumba ya 3,000 tezirimu mu 3,000. Si kyangu esingayo okubeera mu 4,000 5,000.
naye omukyala gy'obadde osula tovaayo mu bubi, tovaayo mu bubi, mutuuze omuganda nafunyeyo akasente ngenda kupangisa kuba okyamwetaaga ate akubeereddewo. Ssebo yambeereddewo. Era ffe nga ffe tumwebaza okubeeranga kubanga omuntu nga talina wakuyita, omuntu nga yakujja mu buzibu. Omanyi tugamba nti omuntu gwe talina kwerabira ye muntu eyakusanga mu buzibu n'abukulekamu, omulala ye muntu eyakusanga mu buzibu n'abukujjamu. Tolina mwerabira, so omukyalo tolina kumwerabira, musigale nga mukolagana. Kale si ate ng'okekkereza sente zizaala amagoba kuba ennaku zino abantu ennaku zino abantu bwavu bungi, naye mukwekwanya okwekwasa netubanga tukuwadde ezo ssente. Sigamba nti tulina nnyo, omuntu aliyo sigamba nti alina nnyo, oba yalagadde okuwa ekinene naye bwe busobozi obwo bwasobodde. So tukikkereze tukwasaganye mpola mpola ensonga sente zizaala amagoba. kale sibe. Okay, toyanziza nnyo. Waliwo obubaka bwonna bwonna bwasobola okugamba omuntu ali eyo akulaba? Si bonna. Ku mbeera gy'oyitamu kyamanyi nti si gwe wekka agiyitamu, waliwo n'omuntu ali eyo ng'agiyitamu. Bannange omuntu ali eyo yonna yonna ng'embeera eno gye ndimu ogiyitamu, bannaaye weekwase Mukama, tewejja ku bantu. Nga nange bwenkoze ne sejja ku bantu nenfuna okuyambibwako, toggwamu maanyi. Nange siweddeemu maanyi, weewaawo mbadde nfuna okusoomoozebwa wamu n'ensula nga nkaaba nga olw'abaana okulaba nga sinakiddako, naye ne ŋŋuma n'okwekwata ku Katonda ne mbeera ng'ate ntuuka ku buwanguzi. Omuntu yenna ali eyo ng'ayitamu eno embeera gye mpitamu, toggwamu maanyi. Katonda waba tannakutta aba ne ansayo. Kati abaana waliwo yankubirako akasimu n'aŋŋamba naye agenda kikola atya abaana kuba famire togimanyi, oyinza okuba nga ogimanyi tolina wootandikira, abaana balina okusoma, ogenda kikola otya? Zasire kaseera okunoonyako ku famire y'abaana bano. Nti naye era kale kati era nja kugendayo ndabe naye era newe oba oyagala okugendayo kati pasipoti naye mbadde simufuna ng'ate sisobola era baba okuba tubasobola bayamba. Okay, yembeera nno eriwo ey'omukyala mwannyinaffe okuva e Masaka eno, tusize Masaka eno kusaza, embeera gy'alimu teyeeyagaza naye tufunye akatono akavudde mu SB4 Media. Tweyanziza nnyo abayimirirawo naffe, tweyanziza nnyo contributing ku stories zetuze nga tukola, tweyanziza nnyo atukkiririzaamu, abasharinga waka waffe, tweyanziza abakomentinga n'abo bakomentinga ebintu ebiri positive, tubaagala. Naye gwe wenna wenna ali eyo okukola bino bye tukola, sigamba nti tuteekeddwa okukola ekyo, wabula naffe tukola lwakuba lwa mwoyo, kubeera nga omuntu akunyumiza emboozi nekkwatako n'osaba okusharinga emboozi eno, oba oliawo n'afuna kuyambi ng'omukyalo ne luwa asobodde okubeera ng'afunako obuyambi. Gwe wenna wenna ali eyo ng'olina omuntu ng'ali mu mbeera mbi ng'omukyalo gy'alimu, befa tonaba kutukubira gw'omuyambiddewa. Bakyamaani b'ebitundu, ba defense, ba kansala be mwalonda oba be twalonda, abantu bano mu bitundu yammwe kwebali, ate kyemanyi mubamanyi nti kwebali, naye okoze otya okubayamba? Ba MPs naddala tugeza ku side eyo, abantu bano ku byalo byammwe ku bitundu byammwe gye bali, naye okoze otya okubayamba? Omulanga ogukubya otya? Oyinza oba gwe kennyini nga tolina, naye okufunamu ekyebiri oba omuntu olw'omuwala alyeko tekikugjaako oba tosipendinze nnyo. Teri muntu yali ayavuwadde lwakugaba, ekyo kyo tusiba tukyogera. Akatono kolina kaweeko omuntu ng'ono alyeko oba oliawo naye anakusabira emikisa. Ffe essaawa zino kyetusobodde yessaawa okuyita bakyamaani, ba kansala, ba MPs okudduukirira omukyalo ono abeera Masaka wano ku ssaza, osobola okumusanga naye n'omukwasaganyizaako. SB4 Media Tuggussa Enssonga, tweyanziza nnyo Amefat owa Kilalion ono nno nga ye ashipinga maali okuva e Dubai okubeera nga etuuka wano Uganda. Omusubuzi mukubireko ko kasimu ke ku screen okwo
akusabalize emaali yo. Oyinza okuba ng'oli mu Uganda nga waleetazo okugenda e Dubai nga tomanyi ngenda e Dubai wa wentandikira wa wenina okusuubula. Omukyala oyo mwekwate w'omukubira akasimu ako akali ku screen asobola n'okuwa visa ya bwerere n'otuukayo eri n'akulambuza ebiduuka n'osuubula emaali eyo ate n'agikutikkira n'etuuka e Uganda eyinza n'okusanga ewuwo ku mulyango. So mweyune tojja kubeera nga twejjusa. Kutumiddeko nnyo Mr. Mukalazi owa Caronet Global Services, kutumiddeko nnyo mu nsonga eno babadde oli suppose tukwatirako naye ndoza dawo kaddire ate tulina okweyongerayo paka mbalala. So yensonga ku lwaki naye wonaba nga nawe tukwasaganyiza tujja kubeera nga tudde omukyalo no ne tumulabemu oba oli awo nenga tukwagala nnyo papa waffe Mr. Mukalazi owa Caronet Global Services oyo nno nga akwasaganya emirimu mukwanyaganya w'emirimu mu ggwanga lya Dubai era abaana bangi abayambye bana bangi batutte bana bangi bafunidde emirimu ggwanga lya Dubai omwo papa tukwagala nnyo kutumiddeko nnyo nze muzzukulu wa Kabajja omugeye Sebunya SB4 Media Tuggussa Enssonga. Nagenda kuluza saa 12:00 wenasanga ekisajja ekinkwata. Mr. Sebunya simanyi oba zaali ssaawa mmeka ngenda okuwulira omuntu mbuliri bwange ng'ambumagatira omulundi gumu. Mu byopulaning ekyokusiba maama kireke kati eriyo nga ffe abatabalina noga banzisenga mulina nanziba naye nga tukola ki? Obulamu buggwawo mu bulumo bw'ekitalo bwenvaamu envunyu n'ekivuuno nga yemundaba. SB4 nze mbadde nsalawo maama oba asibibwe oba avunaanibwa mu mateeka avunaanibwe. N'amaka gange gonna gange gano Tobanjibwa